paundi babadde tebafunangayo omuntu ali ku levu ya buyaye nga speaker wa parliament ya Uganda. Bali abakugu mu byenguzi tebalabangayo ate muntu mugezi si mugezi mugumu amira pini omanyi ati yesibyeko bomu oyinza okusaba ensi enguzi ya biliyoni paundi lwanito oyo namutidde era omuntu akyusa kalaye nagamba nayongedde okumutya kati bajja bamubala era nabawulidde nga bekangabiriza tiye teyetaaga visa atya babajanjabira wateva ku ekyo kyokka oyo Anita Amongo yakatuuza wano olukiiko olwa Commonwealth. Yes, olukiiko lwa Commonwealth luba lukiiko lwaki mawanga agaki agali mu lusiro lwa Bungereza agali muki mu lusiro lwa Bungereza kakati kuba baba egamba munna Uganda twaspendinga sente over 100 billion emunyonyo tuzispendinga ku lukiiko lw'abasipiika abafugibwa Bungereza era abadde chairman w'abasipiika abo mu nsi yonna abadde alina kubeera yatuuzibwako wano naye ne bakukwata Anita Amongo ng'oyogera ku nsonga z'ebyabasipiika ba Commonwealth anti bye bamuganye jeke kati ye tababulira tu Uganda is a British colony. Yes. Buli bwowuliranga colonial master wongo olemeganya okwatagana esente zetusinga okufuna grants na biki ziyita mu British colony. Yes. Ne treaties and agreements zetulina n'abantu abo. Uganda budget yayo gwampuliriza embalirira yayo nga bamaze okunyunyunta gwe omuntu owa wansi bamaze okukuba sente zo zonna ate waliwo sente zive Bulaaya mu form of grants mu form of donations ne mu form of okwewola. Bungereza labike tuwe bitundu ndowooza 3 ku buli 100 ate nga Bungereza bw'ogiwulira nti ekutaddeko envumbo n'Amerika ebetadde mu stamp towuliranga Bungereza mwana wange nti eyingidde olutalo gwe nolowooza nti Amerika yakumande bwe luyingira ku ssaawa 7 Amerika ebewerekedde ku 7:14 kuba teyinza ddulangirira nga tebagambye Amerika nti katugenze kukuba gwampuliriza bwe walaba Amerika ng'ekuba Iraka yasituka na Bungereza Tony Blair yali mu nfu Bush ng'akola obulumbaganyi bwe walaba Amerika buli lutalo lwerimu oluvannyuma lwa Ssematalo owokubiri bakoladde pact naye nga Ssematalo owokubiri si kyekikulu Amerika yaliko etwale erya Bungereza naye 1766 bwe bamala okwenunula ku Bungereza ne basajja kula bo bazimba amaanyi ne batula ku mmeeza y'emu kubanga ate mu kumalawo Second World War bali basaale nnyo nga baleeta nuclear energy. Kati mu byolutalo both economic kubanga luno lutalo luba lwa economics lusi lwa majambiya Bobi yagamba tagenda kubakuba na mundu ajja kubakubisa mapeesa. The board is in his hands, the chessboard. Kati lino limu lya speaker aliko envumbo Kamata yeye agatagenda Bungereza nga alina abaana babiri Kent bakyanoonya mannya. Influence ki Kyagulanyi gye yakozesa okulaba nga kino kigwa enkiiko kati enkiiko zino tezizaalirawo era zino zazadde mangu kubanga abaddeko envumbo myaka 10 nga tagenda wali awava bano abalowooza nti ono yabimalayo era nga basina gudigudde ekyamuteesaako envumbo ye pozisoni ye ku bisiike tuli wamu. Yes. Kakati envumbo bwegibwako kuba abadde abaze okulaba allies naye nga British colony ono eyebuuzibwako ku nsonga za Uganda tamulinaamu access bulungi kubanga aliko envumbo. Kibonerezo kyaweddeko myaka 10 kati n'atandika okunyiga amapeesa ge tuliko tuli kugamba bati ate lindagana gaza abampuga naye kati mpuga bali bamuwa amagezi ge gaali gasinga galiwa singa yetonda singa kati bannayuganda bagenda kuyimirira naye
tekikyasoboka ate kati tomanya bannayuganda basonyiwa ate n'omukulembeze waffe mumanyi yetali ku byampalaniraako byakununula Uganda era oyinza okugira oti ng'agamba nti ye musajja waffe tumukolere tumukubeeko ekigundi ate omuntu omukuba olupiira n'atereera olupiira lw'amazzi n'atereera kati gende mu ssomero era yeegyo baga nti zaayo ssente lekulira tukuze mu rehabilitation ogende obangule bupya kuba tukulaba oyinza okubaamu n'ensasasa ng'obanguddwa bupya oyinza okuba nga you had a wrong start mu nteekateeka eno tewateekebwa ku mutindo okay kwa kati byejjeeyo nti this one is a mafia this one ate linda sanctions are human rights kino kyenkugamba era nkyogeredde wano Anita must be sanctioned on matters concerning human rights kubanga Anita abadde awamba bannamawulire abadde atulugunya bannamawulire tiri ku record bawamba nawe bakuwoninga simanyi oba okyagenda ku parliament neyo vayo parliament netotwaje eriyo kyekiriyo kyosagala tutenda ku programu eno tugirimiting nti otyagenda teriki yali akuwoninga kati aliwo kozi bamuwa naye kati mwakolomu naye batwebazanga tukwogera kuffe emirimu bagifunye nina akantu kenjagala okubuuza Waiswa nti naddala ku nsonga ezo zetubaddeko waliwo ensonga eziraga nti oba oli awo mmwe abali mu NUP nti waliwo embeera eriwo nti waliwo abantu abaali bakolagana ne Mathias Mpuuga Nsamba bwe mwatandise okusibira ekikookolo oyagala kwonona pulogulaamu eno alina bye yali akolagana nabo alina bye yali akolagana nabo nga yali lopera yali alina ababaka bye yali akolagana nabo straight away nagaye omuntu yenna eyatunda gwoba oba olina kyewaguza Museveni kantule ne mu kamera abandi ogenda iwe omuntu yenna eyajja ku meeza nina kyemalira nooba ni kyewamuguza watunda mpewo ndire mbuyaka watunda ki mpewo kuba idakubuza n'ababaka ng'ozirame bakuligita egy'okumabunda ayo omusadde emyaka egy'ataano alikola atya nga bali mukuba emigoyo omanyi singi omumanyi Katongole yayingiza abasajja abakulu mu kikomera yali abatiddemu naye ndaba ne wano ono yali deputy president nga bamubuuza bemupibo bagamba nti oyina baliwa kayinza kati kankubuuze kati ye ne omwagala w'abantu ani ow'amaanyi kyetwababuuzanga nti muteekateeka bwa deputy oba bwa president kuba bwa president bugabibwa bannayuganda si kitundu bugabibwa bannayuganda kyova olaba bikoleddwa bingi ne bakabaka babatadde kati ku miliyoni 6 kubanga agenze ebugiri akozeeyo ebyafaayo nti kakati kabatulabeko kale wakiri nekyabazinga waabwe babalabe naye ate abakulembeze b'ennono balina okumanya nabo nti the collapse of monarchies has happened before and very strong monarchies. The French monarchy is one of the most imprinted monarchies in the history of monarchies of the world. The French monarchy obwakabaka bwa Bufalansa naye era bwe bwagwira mu 1769 bwali buyise mu kusoomozebwa kungi naye paka leero tebukyayogerebwako. Louis we 16 yafa guillotine method bateeka omutwe gwe ku kimeza ne bagutemako kabaka. Louis we 16 okuva ku nsonga z'abantu ku maanyi g'abantu n'abakazi baatuuka ne beekalakaasa nga beekalakaasa ku nsonga y'okuba nti baagala okufuna ekyokulya. Marie Antoinette n'abagamba, Marie Antoinette yali n'abakyala n'abagamba if you cannot eat bread eat cake, nti gwatalina sente za mugaati gula za cake gulya cake naye gwomanyi cake n'omugaati kyekyebeeyi. The matching of women to themselves genda ogyetegereza. So abantu omuntu yenna bw'ava ku by'abantu n'agenda n'abanyigiriza abantu
whether you are the Wachabazinga of Busoga, take my word, you will collapse. You will collapse. Iwe nibona kolagana nina chemalira against the people, the poor people, the poor Basoga. I can tell you with a painful heart that those institutions will collapse. The people will topple those institutions. Because atero wana chemalira bukolera nnyo mu institutions. Bunyumira nnyo kolera mu structure kubanga abatono babera easily compromised. So ojja kubulaba mu cultural institutions, ojja kubulaba mu judiciary, ojja kubulaba mu parliament, because that is what dictatorship is. Dictatorship is institutions that are supposed to help gum up the working of the state. Nti bwaba gwewuunye lwaki emmotoka y'obwa bishop ye Museveni yagigaba agikuwa abenga akuinako akakwate okuva mu kutandika nti bishop w'abantu abo emmotoka nze yagimuwa ate nga gyamuwa si sente ze, sente zo zaggwalimu eyo ekkanisa omuwi w'omusolo. Okay? So nga gavumenti bwezuula nti waliwo obwetaavu buli bishop yetaaga okuba naki n'emmotoka. Gavumenti yandibadde yateekawo standard nti emmotoka eyo olufuka bishop nga gavumenti ekuwaaki naye bajagala ebeere ya Museveni because for him is a micromania. Muntu akwata ebintu mu mikono gye yekka. Monogame. Yekka. Okay. Lyerinnya lye lirina okubulusominga lyekka. So kya nkizo nnyo nti bannayuganda balina nabo kati okumanya butya bwe bagenda okutambuza ensonga za institutions eziwambiddwa omukono gwa Nakyemalira. Parliament yiyo kati efugwa mafia ali sanctioned mu gavumenti z'ensi endala Anita yandibadde nga yalekulidde dda. Ate ebyeri bikola wano. Ate kati Uganda is not nkugambye abadde speaker wa Commonwealth member speakers of parliament. Era omukolo twaguspendingako sente essuka $1,000,000. Katongamba otya nti tebikola. Lwaki mwatuza olukuŋŋaana lwabwe? Ayina n'abaana abasomera Ebungereza Kent. Amannya ge tujja okubawa edda. Kuba tetwagala kuba wano nti byanywanjwa ate tunoonyereza. Kubanga buli bwayogera ayogera nga ataliiyo. Naye banga nti ne kaadi ye ya banka. Omanyi olwakune ne kaadi ye ya banka nti alina omwana gye yagiyisa. Nanga atwala ere. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wabulijjo. Waliwo obubaka buno bwenjagala tufune then bwe tukamawo ate waliwo ensonga endala ennene ze twagala okuyingiramu.